ku Ali Sports Center bakafulu mu kukutuusaako ebyemizannyo eby'ebika byonna nga engatto z'omupiira ezi-original, jerseys, sandals, bags, kit bags, gym bags n'ebisigadde byonna. Tusangibwa ku Johnson Street, Titanic Plaza, edduuka namba TD08. Ayagadde okumanya ebisingawo tukubireko ku namba zino wammanga 0700 119 384 oba 0772 394 608 oba 0754 746 594. Tutuukirire tukutuuseeko ebisinga wano ku Ali Sports Center. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yawmiddin. Amatenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bulijjo tuzzaako okusabira n'okusaalira emirembe gidde eri Oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nkakasa era nga sibamu na kubuusabuusa kwonna nti mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala yatuma Oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama nga musanyusa era nga mutiisa. Musanyusa atya nga atusomera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nti anaageekwatako yenna agenda kubeera mu baddu abeesiimye, era nga mutiisa atya nga atwekesa ku buli kabi konna konna ke tuyinza okugwamu nga tuvudde ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kiba kijjayo ekigambo ekigamba nti talinayo kalungi konna ke yaleka okuggyako nga yakatubuulira oba okuggyako nga yakatusomesa. Era kiba kijjayo amakulu agagamba nti talina kabi konna konna ke yalekayo okuggyako nga yakatwekesa era okuggyako nga yatugamba nti kano kabi mukole ki bere nga mukaleka. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuume nga tuli basiraamu, era waba atuuse okubeera nga atujjulule nga tuli mbaddu abo abasiraamu abamutya era abagenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga musiimu gye tuli era nga naffe tuli basiimu ku ebyo byatuteekedde oba ku ebyo byabeera nga aba byanaabeera nga atuwadde insha Allah subhanahu wa ta'ala. Mbanjulira baganda bange abalungi, omusomo gwaffe gwe tugenda okuba nga tutambuza buli wiiki tujja kulabangayo paati emu insha Allah subhanahu wa ta'ala. Nja gukolanga ne bashekhe bange abasigadde oba baganda bange abasigadde biiznillahi subhanahu wa ta'ala, nga gugenda kuba nga guyitibwa nti min ahsanil qasas, ebimu ku byafaayo ebikyasinze okuba ebirungi. Nga mu ebyo tugenda kubeera nga tujjamu ebyokuyiga mu byafaayo ebyenjawulo. Tugenda kubeera nga tubitunuulira tufunemu okwebulira mu byafaayo ebyo, twebulire nabyo tubeere nga tufunamu ekisingako, tufunemu ekyokuyiga, tubeere nga tweddako bwe tuba tufunyemu ekyokuyiga mu ebyo insha Allah subhanahu wa ta'ala. Omulamu ogwa leero tugenda bba tutunuulirako khutbatu Iblis yawm al-qiyama, kutuba ya Iblis alayhi la'na ku nnaku lw'enkomerero. Nako tumanya bulungi nti yawma la yanfa'u malun wala banun. Allah lwabira nga atunnyonnyola n'atugamba nti olunaku emaali lwetagenda kugasa muntu wala banun yadde abaana, kubanga yakireetera mu kifaananyi ekyo lwansonga nti abantu tusinga nnyo okwewaanira mu maali. Nze nina ssente nnyingi, nze nina bino bingi, nze nina amamotoka mangi n'ebisigadde ebyo, wala banun. Ate yamu ne bagamba nze nina abaana gw'olina kaki. Maana ebyo ebyobugagga ebiri byali bisinga okukyaka nti omuntu yabeeranga n'emaali ennyingi ng'alina n'abaana bangi, yali amaze byonna bye n'ebyalaba nti byebyo ebyetaago bye eby'okunsaba bimaze. Naye Allah atugamba nti yawma la yanfa'u maalun wala banuun, olunaku olwo olutagenda kugasa, ng'emaali gy'olina tegenda kugasa yadde abaana gye walina ku nsi yadde emaali, illa man ata Allaha biqalbin salim,
okujjako byagenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala agenda okugendewa Allah subhanahu wa ta'ala biqalbin salim n'omutima omulamu gweguluwa ogwo gwali gutya Allah subhanahu wa ta'ala nga gussa mu nkola amateeka ge ate ogwo omutima gwali nga gusobezza Allah subhanahu wa ta'ala taban min qarib gwabeera nga gwenenya oba nannyini gwe yenenya nga mu budde nga bukyali nga Allah subhanahu wa ta'ala tannabeera nga amujjulula. Kati olunaku olwo tugezaako okutunuulira nti olunaku Ibilisi agenda kuyimirira we kutuba ng'agezaako okugamba abantu be tusaba Allah abeere nga atwewaza okuba nga tugwa mu bantu abo era tuteerewo protection okuba nga tetugwayo. Agenda kugamba abantu be nga onayimirira ku lunaku lw'ejjuma n'okwata akapapula n'otandika okuwa kutuba n'owa sermon mu luzungu gye tuyita sermon khutuba n'owulirira abantu bana ekino na kino mutya Allah mukole bwe muti oba idi n'oyogera ku idi oba lunaku lwa Arafa oba lunaku lwa Ashura n'oyogera ebirungi ebyaluliko n'ebyafayo ebiri kati naye Ibilisi alayhi la'na agenda kuyimirira ku lunaku lw'enkomerero abeeko n'ebyabuulira abantu be naye tujja kubiraba eyo yonna yonna nga tetunnatuukayo. Baganda bange abalungi njagala tubeere nga tumanya nti omuntu okubeera nga aluŋŋama ewa Allah subhanahu wa ta'ala adde ku kkubo ly'ettuufu wabaawo ennuŋŋama za mirundi ebiri. Naye njagala tutunuleko oluŋŋama olusooka nti Allah subhanahu wa ta'ala asindika ababaka ne batunnyonnyola amateeka ge mu bulambulukufu kadde ne kiba gye tuli fe okubeera nga tukkiriza. Maana Allah subhanahu wa ta'ala atuleetera amazima n'agatuteeraawo n'agatwalira ku mmeeza we n'osalawo olondeko ki ky'oyagala imma alhaqiqa eitha ogenda kulondako ekituufu wa imma albatil oba otwale gwe kyolaba ng'ekituufu naye nga kifu. Eitha ogenda kulondako ekigenda okukugasa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala oba ogenda kulondako ekigenda okukkakkanya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kye tuyita ikhtiyar. Nti buli mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa okwesalirawo nti weesalirawo kiriwa ky'ogenda okutwala. Mu kyafo ky'abantu ba Thamud Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wa amma Thamud ate mwana tetuba tunyumanyumiriza ku byafaayo by'ekibiina kye bayita aba Thamud. Atugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti fastahabbu al-ama ala al-huda. Bo Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga abalungamye wa amma Thamud Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti abantu b'ekibiina ekya Thamud fahadainahum twabateerawo obubonero obubalungamya twabatumawo omubaka n'abasomera amateeka gaffe tubasindikira obubonero obw'enjawulo ne babeera bagana okubulaba fahadainahum Allah yabateerawo amakubo ng'okubeera nga abalungamye. Kiba kitegeeza nti just mujarrad Allah kuteerawo makubo kiba kimala okuba nti kiraga omwanadamu Allah gwe yawa obwongo obugazi nti amaze okubeera nga amwanjuliriza amakubo amaze okubeera nga amulungamya. Allah tugamba nti wa fi anfusikum afala tubsirun wetunulire gwe ng'omuntu gwe omwanadamu ali awo okkiriza oba tokkiriza abaffe gwe wetunulire gwe nga gwe afala tubsirun gwe teweeraba kwata engalo zo zitunulire kiki wali olabeyo ekizifaanana mu bitonde byonna ng'oggyeko Allah byatonda yes tubizze ebbali kati tutunulire abantu bye bakola waliwo yali akoze ekyefaananyiriza emikono gyaffe oba ekikale ekibwatu kyokka n'otunuulire ne bakubalira emisu egirimu bakubalira amagumba omusaayi mwe guyita biki byonna wa fi anfusikum afala tubsirun abaffe mwe mba mwetunuulidde mwenga mmwe Allah bye yatonda afala tubsirun mwe mba temulaba kiki Allah subhanahu wa ta'ala kiyaba engeri gye yabawundamu engeri gye yatutondamu engeri gye yatuteekawo ne tubeerawo ga buli kimu ekituliko kyewuunyisa. Naye atugamba nti wa amma Thamud abantu b'omulembe gwa Thamud ogwo fahadainahum Allah yabeera nga abateerawo amakubo ag'okuluŋŋama naye mwana wattu fastahabbu al-ama ala al-huda bo mu mbeera eyo Allah abateeddewo amakubo fastahabbu al-ama baalondawo kuba nti they keep a blind eye amazima ne bagakuba omugongo ne basalawo bafuuke blind ne basalawo bafuuke bamuzibe ku bubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okuluŋŋamya kw'abateereddewo ala al-huda
abateeddewo obubonero babeere nga batuuka ku huda ku kuluŋŋama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye fastahabbu al-ama, babeera nga balondawo kuba nti bafuuka bamuzibe ku ebyo byabateeddewo okuba nga balaba. Kadhalika osobola okizza ku mwana Adamu betuwangaaliramu betubeeramu naffe bennyini. Allah akuteerawo akabonero n'okalabira ddala, naye n'osalawo oleme kubeera ng'ofaayo, n'osalawo gweogambe kankireke kino sikitegedde, naye nga maadhalika okitegedde. So twetegereze byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala byateeka mu makubo gaffe, twetegereze byonna Allah subhanahu wa ta'ala byateeka mu bulamu bwaffe, biba birina meaning ebikoze eki gye bikwese. So tubeere nga tuzibiriza, tubeere nga tuzibula amaaso gaffe, tulabe byo Allah subhanahu wa ta'ala byagala tulabe. Onaba olabye obubonero obukulimu gwe nga ggwe omuntu weetandikireko, olina amaaso olaba, olina amatu owulira, olina olulimi lutestinga, owoomera ebyokulya, waliyo abatabiwoomerwa, olina ennyindo owunyiza, waliyo abatawunyiza, olina skin olumwa, waliwo Allah byatonda nga tebalumwa, nga basobola n'omusala n'atirika omusaayi paka lwafa nga tategedde nti bansaze n'okunsala. Naye byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala ayiba wa la'allakum tashkurun. Tubeere nga tufunamu ekirowoozo, tubeere nga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala, tuleme kaafuwalira byengera bye. Kyava tugamba nti wahadainahu najdain oba inna hadainahu sabila, twabeera nga tumuteerawo amakubo, imma shakiran, eitha agenda kubeera nga yebaza Allah subhanahu wa ta'ala, wa imma kafura, oba agenda kubeera nga ajeemera ebyengira bya Allah subhanahu wa ta'ala. Yebaza atya? Byonna Allah ebyengira byakuwa bikozesa makubo amatuufu Allah ge yakulagira okukozesaamu. Emikono gino tugibyengera, naye totuula waka kugirera n'olinda ekiro abantu beebake ogende obabbe, oba batuuseko obulabe, oba bakuba obutayimba, oba batuge. Maana buli kimu kyonna Allah kyeyatuwa n'okitaaninga out, n'okifuula ekintu ekiri useful eri ggwe n'eri society gy'owangaaliramu, n'okifuula ekintu ekigasa eri abantu b'owangaaliramu n'eri ggwe kennyini. Gwe kennyini kigenda kukuyamba okutuuka ku jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate abantu abasigadde abakwetoolodde bagenda kufunamu nabo babeere nga bagasa abasigadde, osigale ng'ofuna empeera zo. Kyovala tugenda kwesanga nga batugamba nti abukhalul bukhala, saabakodo mu bakodo bonna bonna, saabakodo mu bakodo bonna bonna, man yabkhalu ala nafsihi, yoyo yeekodowalira ye nga ye kuki fi a'malihi fi al-a'mali allati tudkhiluhu al-janna, nga yeekodowalira ku mirimu egigenda okuba nga gimuyingiza jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yesaabakodo kati Allah aba akuteeddewo amakubo abiri ago. Choose wisely. Amakubo abiri londako limu, nga lyolondako olonda na bugezi, olonda n'amagezi, olonda na kwetegereza, olonda na kuba nti wekkaanyiza ensonga gy'ogenda okulonda egenda kukugasa oba tegenda kubanga ekugasa. Nabwe kityo bwe tuba tutunuulidde oba nga tukizizza ku baana abaffe be tuzaala, kuba byonna byonna bitandikira wansi, njagala tukivuge nga tukijja wansi eri ku ttaka paka etunaatuuka etwagala tubeere nga tukituusa. Mathalan abaana be tuzaala ogenda kwekanga nga we bakola imma salihun, eitha omwana agenda kuvaamu nga mulongoofu, wa imma talihun, oba bagenda kuvaamu nga si balongoofu. Tetujja gamba nti nga boonoonefu, naye nga si balongoofu. Lwansonga tusobola okufuna eddagala eribateeza nabo ne batereera bulungi. Naye salihun ajja atya? Mulahadhatu al-aba li amradu al-qulub, okwetegereza kw'abazadde bano ne batunuulira endwadde z'emitima nga zikyali mu baana, nga zikyali nto, ne bazinogera eddagala. Ate at-talih ajja nga si mulongoofu, oba opposite w'oli ali salih, kijja ku adamu mulahadha lil aba, kijja ne kibeerawo olw'ensonga nti abazadde munnange tebatunuulidde endwadde z'abaana bano mu buto, akitunuulira n'akirekaawo. Mathalan tunuulire battawamu abalongo, oyinza ozaala obulenzi bubiri oba obwana bubiri, bonna Allah baba bakuwadde ng'ebyengera, naye akamu ku bo n'okatunuulira nga kagabi,
beka bandi bannako kamusunira ku byokulya beka bandi bannako ebyokuzanyisa kabigabana kalyoke kali friendly ate ne weesanga nga munneewe mulongo munne nga mukodo banne bajja ku byokuzanyisa abikweka era banne babikwata abimenya mukambwe kambwe n'okitwalira awo nti balongo oli alina bba mulungi ono alina bba mubila awo endwadde tuzirabira nga abaana bakyali bato awo endwadde tuzirabira nga abaana gakyali mabujje maana tosobola omuti we tuba tugusimbe nga gukula olaba nga gukyamimu osobola okugutereeza mangu n'ogutereeza ne gukula nga guli straight oba guli upright naye bw'ogamba kangulinde gukule nja gutereeze ogenda gumenya bumenya ate obeere ng'ofiiriddwa kiba kitegeeza nti abo abaana abato tubakuumirengako nnyo amaaso tubawe nnyo ebirowoozo tubitwala nti akyalimu muto nga batera okugamba abalala muto muleke muto la bazadde baffe baakolanga mathalan ku yaumul jumaa mugenda mu jjuma nga buli bakuyita Muhammadi fulani jangu ojjanga bakuwaayo 2 tata byaki tata niyaza si bibyo byakuwaayo ku muzikiti mba muli emmere ng'akuyita jangu ng'akuwa ekifi genda omenyereko banno oba ina kyokoze kintu ng'akuyita jangu nedda kino tebakikola bwe bati mpola mpola ekyo bayita okukuza abaana naye bye namina tubireese lwa nsonga nti njagala tuve wansi eno tutegeere ki kye twagala kubanga eni wansi yonna yonna y'ensiguko yewazimba omusingi omusingi ogwo gutusindika paka waggulu bwe kiba kibala ensigo bw'evundira mu ttaka kiba kitegeeze togenda kulya bibala naye ensigo bw'ogifaako ekibala ne kivaayo bulungi omuti ne guvaayo ne gutuuka ne gutayako ebibala ne weeyagala kati abaana imma salihun au imma talihun abaana tubafeeko bano abaana wano mbuto kikyo tuyita ikhtiyar ti Allah atuwa okusalawo omwana muyigiriza okusalawo kuva mu buto nti tusalawo na kintu kisinga bulungi ate nga kyekubidde ku saidi ya Allah byayagala obala tetusalawo ku bintu biri selfish gye tuli tetuba selfish nti ze kyenjagala kye kino sifuddeeyo oba ki mulimu abantu abalina endowooza nti nze kasita nkola kyenjagala awalala saagala kumanya endowooza si ya bukkiriza naye omwana muyigirize kuva mu buto nti bagaba nti basaala nti beeyisa bulungi mu bantu kati salihun abuuza abantu salihun afaayo eri banne salihun mugabi salihun alina empisa ennungi salihun yeesimbisa mu bantu salihun kifaananyi kyakulabirako eri abasigadde mbere nga mwana waago nti salihun yagenda okuba nga akweyimirira ku yaumul qiyama mu baana b'abalungi naye tunira talihun yalina empisa embi talihun yatawuza bagenyi talihun yakuba banne talihun yatawuliriza bantu bye bamugamba abantu abakulu talihun yali awo mu mbeera nga embeera zitezitegeerekeka era talihun bw'oba tomufuddeeko agenda kubanga afuuka obujulizi alayika ku yaumul qiyama gy'oli ku nnaku n'enkomerero kyagenda kubako nti nze tata teyanfaako nze tata teyankolera kino nze tata teyakola kino oba kino oba kino ofundikire nga olimu abo abantu abali mu khusranun mubin abafaafaganiddwa kati Allah subhanahu wa ta'ala okututonda n'atuwa qudratul ikhtiyar amaanyi agasalawo nti ye yatuterawo amakubo inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura olondewo kyekitwawulaku ala sairi lhayawanat ku bisolo byonna ebisigadde ku nsolo biki byonna kyovolanga obusiraamu la yukhatibu lislam illa aqilan obusiraamu tebukoowola muntu kukola mulimu okuggyako ng'ategeera olaba etteeka erikwatagana ku mulalu teririiyo erikwatagana ku mwana omuto teririiyo tategeera erikwata ku yeebase azirise kifulaba mu hadithi etugamba nti kalamu ey'ekitiibwa yatugamba nti kalamu yasitibwa ku bantu nga yeebase omulalu n'omwana maana omuntu ng'obwongo tebuliiko aba takwatibwako mateeka naye ebbanga ly'omala nti oli aqil otegeera then obusiraamu nga buyingizawo amateeka agayina okukufuga g'olina otambulirako gwe ng'omuntu ate nga maadhalika gagasa ggwe abantu asinga bagamba gatunyiga yes gatunyiga naye w'otuula wansi gwe ng'ogamba nti gakunyiga
njagala otule wansi weetegereze nti waliyo ekintu Allah subhanahu wa ta'ala kyeyali akulagiddeko nga tekikugasa. Byonna bye tukola bitugasa, byonna bye tukola obulungi budda gye tuli, naye mwana wattu ffe Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda nga tuli batomi. Either kituyamba tutoma oba tekituyamba tutoma, ekitugasa tutoma, ekitukosa tutoma. Oyina ekingi n'okaayana, n'ayina ekitini naye n'akaayana. Kakati ne weebuuza nti kiki ddala omwanadamu ky'abeera ayagala mu byonna? Naam, byonna obitunuulira neebeera nga bikusobera, naye kyonna kye tulina okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala byonna yabeera nga yabituwa, byonna n'abituteerawo tubeere nga tulondako kiki ekisinga okuba ekirungi gye tuli. Naye mu kulondako, choose wisely. Londa ensonga egenda okugasa ng'ogironda na bwegendereza, ng'ogironda n'embeera ebeera ng'egenda kugasa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe tubadde nga tuli ku baana, tujja kuleeta ogumu ku mulamwa gw'otutambulira ku qissatu Habil wa Qabil. Ekyafaayo ekya Habil ne Qabil, abaana ba Adamu alayhi salam, betumanyi obulungi. Ekyafaayo ekyo kyajja ne kirabika nga tukimanyi nti ono Allah yali yamugezesa nga ye mu kuwasa agenda wasa alina omukyala mulungi, ate ono ye yamuwa mulaasi mulungi wagenda owasa. Ono Allah n'amugezesa ne bajja ku bibala oli ebintu bye birungi n'ebyono tebyali bibi. Naye mu mbeera y'okuba nti Allah atunyumiza, atugamba nti banyumize ekyafaayo eky'abaana ba Adamu. Bwe baatuuka akaseera ak'okuwaayo eri mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah nakkiriza ebyomu mu bo ababiri, ebirala n'abigaana. Naye ekyo kyahapeninga, omu yagamba munne la aqtulannaka, ngenda kukutta. Omulala n'amugamba nti nze sifuddeeyo, oba onzitanzita. Habili yamugamba sifuddeeyo, kola ky'oyagala. Naye ky'omanya nti innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Gyonna emirimu gye tukola amanya nti Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza mirimu gy'abo bamutya. Gwe n'obona asaddaaka biki n'onaakola biki naye ng'emabega ototya Allah subhanahu wa ta'ala, oba okola ffa, by'okola biba temuliimu, oba omala budde bwo. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza mirimu gy'abo abamutya. Kati ye Habili yali atya Allah subhanahu wa ta'ala nti bwe yatuuka okuwaayo ebiweebwayo, biba bibala yajjayo ebisinga obulungi. Bwe ziba ndiga yajjamu ezisinga obusava n'okunyirira n'obulungi. Wabula Qabil yajjayo obusinga obubi, ebiba bikajjo n'ajjayo buno obukaze. Bwe ziba ndiga oba nte n'aleeta akalema akalina eriiso ery'ettulu, akabibi bye akakonziba, ebyo yali asazeewo sibaawe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ebyo yabisaanyawo n'amulaga nti tabisiimye, ye yazimba obuzimbi mutima n'asalawo abeere ng'akola ki? Ng'atuusa ku munne obulabe. Byonna byafaayo, tufunamu byakuyiga, tufunamu ebyokuyiga insha Allah, nga bwe tugenda okuba nga tubiraba oluvannyuma lw'akabureke kano akatini. Ku Ali Sports Center bakafulu mu kukutuusaako ebyemizannyo eby'ebika byonna nga engatto z'omupiira ezi-original, jerseys, sandals, bags, kit bags, gym bags n'ebisigadde byonna. Tusangibwa ku Johnson Street, Titanic Plaza, edduuka namba TD08. Ayagadde okumanya ebisingawo tukubireko ku namba zino wammanga 0700 119 384 oba 0772 394 608 oba 0754 746 594. Tutuukirire tukutuuseeko ebisinga wano ku Ali Sports Center. Naam, tubadde ku mulamwa ogwa ekyafaayo kya Qabil ne Habil, abaana abaali aba Adamu alayhi salam, nti omu Allah bwe yamala okukkiriza ebibye, omulala n'abigaana. Qabil gwe baagaana ebibye okubitwala n'anyiiga n'atta munne. Naye byonna tubireetedde ku musingi okugamba nti twagambe tukitandikire wansi, tukireete paka ye tukyagala.
nti abaana bano bwe tujja nga tubakuza tubeere nga tubasomesa ebintu ebyenjawulo. Ebyafaayo bino bafunamu bingi, biba bibanyumira okusookera ddala awalan. Ekyokubiri nti bafunamu ebyokuyiga nga bingi. Ajja akula nga kijja kigaziwa naye, agenda okutuuka ku myaka egy'okugamba nti kino ng'asobola okuba ng'akola self control, asobola okwekontrolinga n'atakola kintu ekiyinza mutuusa ku kwejjusa okwabali abaasooka kwe baakola oba ensobi ziri abaasooka ze babeera nga bakola. Bwe batunuulidde bino bye baakola babaatusooka, mulimu al usus, mulimu emisingi. Era kituba tulina okumanya nti buli musingi gwonna ge tuteekawo, nannyini kuteekawo musingi ogwo ajja afuna mukwezo oba ajja afuna ku mpeera, either empeera oba ebibi by'omusingi ogwo. Tutunuulire Firaun la'natullahi alayhi, yateekawo ye emisingi gy'okulimba, abakulembeze okulimba. Bwe yagamba abantu be mbu alaysa li mulku Misr, temulaba nti obwakabaka bw'e Misiri bwonna bwange? Yes, bwali bubwe mu kaseera ako, naye tewali bubwe ebbanga lyonna. N'abagamba nti wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, nakino emigga gye mulaba gyonna egikulukutirawo gye ndi. N'atukano bagamba nti ye Katonda, n'atukano bagamba nti ma min ilahin ghayri, teri Katonda atali nze. Oyo yateekawo omusingi ogwo ogw'obulimba obwa siyaasa bw'atyo. Bwe tutunuulira omusingi omulala, Sulaiman alayhi salam yateekawo omusingi ogwa shukuru, okuba nti yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Yateekawo omusingi ogw'okuba nti yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Yabagamba nti hadha min fadli rabbi, bino byonna bye mulaba, byonna bye nnina ebirungi, byonna biva wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ebimu ku bintu Allah byampadde ebirungi, liyabiruwani, abeere nga ngezesa ashkur ndimu ababeera nga beebaze Allah byabampadde am akfur, oba nga mbijeemera. Naye byonna yabeera nga yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera ezo. Kati yateekawo omusingi gw'okwebaza. Bwe tunuulira abasajja ab'ekyafaayo kye tunuulidde nga Qaabil, yateekawo omusingi gw'okutta, bwe yatta munne kwakyali tekinnabeerawo. Naye mu kyafaayo nga bwe kyajja ne kikkirira, Allah yasindika ghuraban yabihathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi. Kyakye tuyigamu nti ekintu ekinyonyi ekitibwa ghurab kyekyayigiriza omuntu okuziika, ffe twali tetumanyi kuziika. Qaabil alayisa Haabil ku ngulu, ne kijja ne kisimaawo, byajja ne birwanawanawo, ne kitta kinnaakyo kiri ne kikiziika, ne kimulaga nti baziika omulambo tebaguleka ku ngulu. Kitiibwa ky'omuntu Allah kye yatuwa, nti ffe tetusigala ku ngulu, balina otusimira batuziike wansi. Ffenna twava mu ttaka era gye tugenda okudda. In fact kakuloza ako omuntu aba akeegendereza nnyo, yandibadde afunamu ekyokuyiga eky'amaanyi. Nti ne bw'onaakola amanyanga agenkanawa, ne bw'onaaba ne ssente ezenkanawa, n'obwonaaba n'amaanyi agenkanawa, ffenna maraddana, ffenna obuddiro waffe ttaka ligenda kutumira. Naye kiki kyozzeeyo nakyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala? Tetwandyagadde ofundikire nga weenenya obanga oli mu kwekubagiza nga Qaabil, ng'olimba Nadim abeenenya agamba kale singa sikikoze, kale singa namanya, nga banno abagamba nga ebyokola bakuyitako bagenda baniigina basanyufu, naye nga gw'oli mu kubeera nga weekubagiza. Era tukimanye nti buli muntu attibwa eyasooka okuteekawo ekyo ekikolwa asigala afuna. Era buli muntu akola ekirungi yakola ekikolwa ekirungi mu kusooka asigala afuna. Buli we twebaza Nabiyullahi Sulaiman alayhi salaamu afunako empeera ze, naye buli we batta ne Qaabil afunako. Kujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala yakkiriza tawba ye n'ebisigadde, twagala kuyingirayo nnyo eyo. Naye kye njagala tumanye nti nga bw'okimanyi nti sadaqatun jaariya, nti waliwo saddaaka gye tukola n'esigala ng'ekulukuta osigala ofuna empeera, nabwe kityo waliyo sayi'atun jaariya, osobola okukola ekibi nekisigala nga kitambula mpaka. Naye maa dhalika tetulowooza nti ate waliyo kye tuyinza okugamba nti in fact tubeere nga tumanya nti al-ma'siya la turath, ezzambi terisikirwa. Nkijjayo mu kifaananyi nti ezzambi terisikirwa mu kifaananyi kitya. Nkoze ezzambi lyange, tekitegeeza nti n'omwana wange agenda kikola. Ebbala n'amala ng'afunye okukyusibwa kuva mu buto,
baana namalanga ali wakati wali aya y'abantu ali mbulabirizi w'abantu abatya Allah tayinza kikola. Tulekerawo enkola ey'okugamba nti ze bakitange baali bajungute so nange mulina okumpa ekitiibwa nze tubayina mu bannaffe betuwangala nabo naganze baffe tuli bajungute kyawo tusaale ffe tuli bajungute bakitaffe balwanira obusiraamu yes bakikola naye bakikola kyabwe wala taziru waziratun wizra ukhra otolowooza nti ogenda kwetikka emigugu egitali gijjo buli omu ali ku lulwe buli omu akola kike. Bwe tuba tugenze ku mulamu omukulu khutuba ya Ibilisi egenda kuba ng'egamba nti Allah tunyumiza natugamba nti waqala shaitan tutuuse ku nnaku lw'enkomerero tuli mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala lamma qudiya al-amr Allah amaze okusalawo ensonga bagenda mu muliro bagenda n'abo mu jjana bagenda shaitan eyimirire katuuti ekwate akapapula tujja kugamba nti yambadde n'ejjubba enyumye ebagambe nti inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqq mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala yabalaganyisa olulaganyisa olw'amazima yabagamba nti nja kubonereza njemera kati kyekituuseewo baali nabo muliro yabagamba nti nja kuwejjana eri omuntu anzikiriza oba akola Allah byayagala nga bagenda mu jjana nga ffenna tubiraabye ebyo byennyini biri live egambe nti wa'adtukum nange nimbalaganyisa mu kubalaganyisa fa akhlaftukum nenjawukana ku biragaano byange nembivaako yabalaganyisa ssanyu eri obulima ne mulifuna ku nsi ne muva ku Allah then kati mutuuse ku byaddala ddala tolina kyolaba illusions zivuddewo ez'edduniya egenda bagamba nti wama kana liya alaikum min sultaanin ate nze mwana tusaaba inaako obusobozi sina gwe nakakanga nti jangu mukute ku mukono mumusika jangu tugendera agamba nti illa an da'awtukum okujjako nga nabakoowolanga fastajabitum li ne mukkiriza ne muwuliriza okukowola kwange ngenda bagamba nti fala talumuni walumu anfusakum nze temunnenya munenye emyoyo gyammwe inni kafartu bima ashraktumuni min qabl nze nkayanya era mpakanya byonna bimwagezaako okungatta nti nze nange ndi Allah mugezaako kunsembeza mu kifaananyi kya Allah byonna agenda kubyegaana ebagambe nti inna adh-dhalimina lahum adhabun alim mazima ddala abali az'amaanyi abalina ebibonerezo ebiruma khutuba wetu wegenda okubeera emaana amakulu gaakyo kyonna shaitani egenda kubeera nga ebeegaana shaitani egenda kubeegaana ebeegobeke bagambe temunsemberera nze sirina kinnina ku mmwe sirina temulina kye muŋŋamba sirina buvunaanyizibwa ku mmwe ekubakaba batukabira mu muliro naye ng'ekikwasa ennaku bo banna bagamba nga kola ebirungi Allah gamba kola kino nga bo baliiri beeyagala mu jjana za Allah subhanahu wa ta'ala fi jannatin yuhbarun. Kyetufuna mu byonna tutunulire ebyafaayo eby'emabega tubisomesa abaana baffe tuggyemu ekyokuyiga tukisomesa abaana baffe naffe tubikoleko atharu tukitambulireko. Bw'oba okimanyi nti abaasooka okukungula ensi tebalina kye baafunamu then giveeko kola ebyetaagisa okukolebwa mukaddaako mu kaseera kennyini ojja kudda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga weesiimye. Kola by'olina okukola mu budde bw'olina obikoleramu kubanga buli kimu kirina obudde bwakyo obudde bwa Allah bumwe then kola obubwo kuba Allah teyatunyigiriza nti budde bwonna tubeerewera yatuuka notuuta ku lunaku lw'ejjuma nti weweewedde mutambule mugende munoonye riziki. Tatugambako okusiiba mizikiti bbanga lyonna tatugambako kubeerawo buli saa nti ng'omusinzala buli kimu kirina awqat obudde bwakyo so obudde tubeere nga tumanejinga bulungi eswala tuziwa obudde bwazo okusiiba tukuwe buli omu okusiiba kungi eza sunna nnyingi Allah aterawo ikhtiyar nga ziwera okulondako kungi sunanu nnyingi londako kyoyagala naam farada weziri zikole ma sunaniha ne sunna ezitambulirako zikole naye ng'olondako so byonna mbalamira tubeere nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala tujja kubanga tukombawo biidhnillah wiiki ejja ne paati yaffe ey'okubiri min ahsanil qasas ng'etambulira ku bimu ku byafaayo ebikyasinze okuba ebirungi. Assalamu alaikum. Ku Ali Sports Center bakafulu mu kukutuusaako ebyemizannyo eby'ebika byonna nga engatto z'omupiira ezi original, jerseys, sandals,
bags, kit bags, gym bags n'ebisigadde byonna. Tusangibwa ku Johnson Street, Titanic Plaza, edduuka namba TD08. Ayagadde okumanya ebisingawo tukubireko ku namba zino wammanga 0700 119 384 oba 0772 394 608 oba 0754 746 594. Tutuukirire tukutuuseeko ebisinga wano ku Ali Sports Center.